I got married to the love of my life. I have loved this man no matter what. We have 3 kids. We did kuchala and introduction, but without his parents present in any of the ceremonies. I never minded much. We've had ups and downs, but I was ready to go through everything no matter what. It's now 9 years. Our parents don't know each other. Yeah? But I never minded, but there is this close aunt of his, nearly his mom. She came with him in all ceremonies and we all loved her. Even my family, I have always looked into this lady. She brought me hope and courage. I confided in her because I saw a mom in her. She's the only one I trusted and loved so much. There comes the problem. I dropped in their conversation for WhatsApp and what I had broke me. Ojjukira bwe nakugamba nti abantu balowooza nti essimu zaffe ng'abafumbo baabagalana ziyinza kwenyiiza, ziyinza kututabula, ziyinza kutwawula nga tusanze kasasiro bakafankwetali kakikyawo ebintu wakati w'emboozi y'omwami wo, boyfriend wo, mukazi wo, n'oyo amukwana, n'oyo gwakwana. Ne mbagamba nti ensi esukkawo, ekibi kisukkawo, obufumbo busukkawo. Osobola okukyawa omusajja, osobola okukyawa omukazi ng'osomye conversation ye ne nnyina amuzaala. Obufumbo ne bufa okuvaawo. Kati nabagamba nti bwe naba nakyogerako ne ntuuka we kijjira nja kibajjukizanga. She's the only one I trusted and loved so much. Here comes the problem. I dropped in their conversation for WhatsApp and what I had broke me. She first sent him their photo of our kuchala. Then she sent an audio saying to him that Ssenga Becky atudesire akasente kaffe ke twaspendinga kubanga atutadde mu loss. Real loss. Total loss. My husband's reply to her was a laughing emoji. These are the people I have loved a lot, but this message came to me as a betrayal, as a disrespect to me and my family. I felt that maybe I'm no use to my husband. A lot ran through my mind. I got angry and I had to face my husband. Still, what he said was still defending the aunt. I got hurt feeling all alone in the marriage with no backup, and I decided to leave the marriage. Went with my kids to start another life. Though, up to now, I feel very bad. That message hurt me deeply, but I am still wondering whether I made a wrong decision. Please help me. My heart is not at peace because I even still love him and I had to let him go because I felt insecure. Yes, I was ready to bear others, but a feeling unwanted forced me to leave the man I loved and move. And I am there. I really don't know what to do. I have done everything to make this man happy. At least he would have defended me. Or at least recognize my effort, but all in vain. Kiriza nkutegeeze ku Mercy Quality Beddings. Mercy Quality Beddings enansa na ku master opposite stage y'ekyebando olwo tuba tuwogera ku by'omu kisenge okuli omufaliso kitanda ojagenda wa Aisha. Tujja kutandikira ku mufaliso, masuuka, mattress cover, mattress protector, oyagala ziduve ez'omulembe, blankets ez'omulembe, pillow cases, mosquito nets, carpets ez'omulembe, ironing boards, night
doormats mukwano ojja kubisanga ku Masses Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage y'ekibando wansi wa Epic Motel. Ku screen enamba za Madam Masi manyi nti mujja kwogerezagana bulungi, mukyala muntumula, mukyala mukaka mwali receptive, mujja kubanga muguse ensonga akuweereza ebifaananyi sima kyoyagala bakole delivery. Masses Quality Beddings enansana. Njagala kuddayo ku message kyeyali egamba. Sister agamba, here comes the problem. I dropped in their conversation for WhatsApp and what I had broke me. She first sent him their photo for our kuchala. Kitegeeza nti sister ono yagwa mu conversation wakati wa Ssenga w'omwami we, newankubadde nga Ssenga yali close nga bwe walaba maama bwe yandibadde, n'amuweereza ekifaananyi Ssenga n'omwami we, ekifaananyi kyabwe kye beekubya ku mukolo gwabwe ogw'okukyala. Kitegeeza Ssenga yagenda ku kukyala ne beekubya ekifaananyi n'omusajja ono gwe boogerako mu story. Bw'amala okumuweereza ekifaananyi kyabwe eky'okukyala, kyava aweereza voice note. Sisa n'agiplayinga ng'egamba, singa Becky atuddizayo akasente kaffe ke twaspendinga kubanga atutadde mu loss real, actually kino bali saakisomera bulungi, kubanga atutadde mu loss real loss, total loss. Okuddamu kw'omwami eri Ssenga we yamuweereza akemoji akaseka. Kati waliwo ayinza okugamba nti n'essozi mo okujjako ng'abakyala tusazeewo tuwewandiise mu bagenda okweyombekera, eyo ensonga eva ku ki, etandika etya okubanga ekunobyewo omusajja. Olunaku lumu maama wange yagenda nanyiigira, bannange ndowooza mu bulamu bwange sikyankalanangako naye bw'atyo. Yanyiigira, yeecwacwana, yeekandagga, yayomba. Naye mugamba, maama lindako, saagala kuwewula kino kye nakoze n'okukijjukira sikyakijjukira, ovanga ku kintu ky'oba nti kati olwale bwe mmanyumiza n'emboozi ekyo kye namukola sikyakijjukira. Oli ayinza ogamba nti kyerabirwa mugambi nti nze neerabira kye namukola naye yakijjukira. Guys, I took time oluvannyuma nga weyisa akabanga nembuuza maama kiki ekyo kye nakukola ekyakutabula. Kati nannyonnyola obujjuvu bw'ensonga yonna, kubanga ku nkomerero okutaanya ensonga ezo yagamba nti nze mbeetaaga, ffenna atwetaaga. Naye nga bannange n'atuyita. Kati bw'atuyita, in fact aba atandinga up si ffenna nti twajja, ne bwe twagenda n'ayanjula ensonga. Mu nsonga ze yayanjula temwali nsonga yange, kubanga waaliwo yali musumba, yali church elder. N'ayanjula ensonga ze, then kuffe kuliko be yali alinako ensonga z'ensonga ezaavaayo. Kale neŋŋamba nti oba maama, neŋŋamba kampulirize, ate olw'okuba nti saagala kumulaba ng'alumwa nakibeeramu nnyo, naye ndaba ng'ensonga ze yali alina ku baganda bange abalala zaali nnene. Ne tuzibeeramu olutula ne luggwa. Bwe lwaggwa nene nsigala kiri nga kimbadharinga. Bwe wayita ebbanga ne mugamba, maama olunaku bwe luti waaliwo ebyabaawo, watabuka nnyo era ekyavaamu n'otuyita ffenna abaana bo. Bwe watuyita tewatuyita nawaka, wetuyita awantu we yatuyita nga tulina okutambula kilomita nga 12 okuvaawo. Bino byenjogera nga ndi mukulu wano, nga ndi mufumbo. Ndoza mwaite munaba kummanya, mwaite munaba kundaba. Ne mugamba naye kyenzukira watuyita ne tugenda ne tusinkana church elder ne tuogera ne mu nsonga nze saayogerwako, ensonga yange teyaleetebwa. Kati kyava ngamba ensonga yo teyayogerwako
koze mama teyayogerwako ne mugamba nene njagala ogitegeera olwaliro mu bujjuvu bwakyo watabuka nnyo wayogera bingi nnyo walumwa nnyo nga ne nnyini ensonga tagijjukira naye mu bye yajjukira yaŋŋamba kino kubanga bwe mbujjukiza ebyabawo nga tugenze eri n'ebyayogerwako naŋŋamba gwe ensonga yo yasanga ekikompe ekyobusungu obulumi bwe obundeeteddwako baganda bonna mwenna okubatwalira awamu ekikompe kyali kyajjula kati gwe wakibimbya oba ke wakola kaali katono nnyo naye kaabimbya ekikompe ne kijjula ne kibimba ne kitandika okuyiika kikwetaagisa okufumiitiriza nnyo okukitegeera kubanga ku nkomo nagamba nti at least yayambibwa bwe twasisinkana eri gye baatuyita. Lwaki nkuleetedde kino? Ekituufu kiri nti kyambatharinga naye nalina okusooka okwekkakkanya kubanga ate teyayogeranga nnyo ku nze mummenya mumbonyaabonyezza baana mwesinga ddede mumanyi abazadde nga baavudde mu mbeera ne mugamba maama toyogera ku nsonga yange oyogera ku balala oyogera bintu njagala onvunaane byange ate mmwe bamu kakati oyawukana otya ne baganda bo era mmwe bamu mumbonyaabonya munkaabya mbonyeebonye nammwe ne mugamba maama kati baganda bange tebaliiwo nze ndiwo tuwogere ku nsonga eyange ensonga eyange teyayogerwako sikyagijjukira takyagijjukira naye najjuza ekikompe kati gwagamba nti ono omwana ow'obuwala okwecwacwana yeekandagga agende okubanga asanze conversation ya musajja we ne ssenga we ng'amugamba nti baagala ono omuwala abaddezeeyo ku balansi kubanga baakola loosi ki gwogenza otegedde loosi kati njagala kulaga ekikompe omala okusoma ebintu ng'ebyo ogatta endooliito n'emirerembe gye muzze mutambuliramu n'omwami wo n'ogatta kitegeeza ssenga bw'agamba nti ndiroosi wa ssenga nedda ssenga tankonfrontingangako ku nsonga bweti ne tuleppukako naye ku nsonga bweti era ssenga mulinamu obwesige ndaba nga ssenga wa buvunaanyizibwa wakyakulabirako nze kyekifaananyi kye mulinako kakati bw'agamba nti twakola loosi kitegeeza nti ono omwami wange yagenda n'aripootinga eri nga bwe ndi loosi ssenga okukola conclusion eyo nti bagwana kumpi baddizibweyo ng'aweereza ekifaananyi ekyokukyala kwaffe kiraga nti ndi loosi kati loosi ejja ne yeegatta ng'ogiraba mu bizze birabika mu makaago n'omwami wo atandika okulaba nga awaka wali talinaawo mugaso njagala bategeeza ebigambo bino omukazi okubeera mu maka ng'alaba omwami asiga ekifaananyi ky'okuba nti omukazi ono talinaawo mugaso awo tewaba maka omukazi okubeera awantu watalina mugaso uba tamulaba mu mugaso bamulamwa wabeereka kakati otandika okugatta nti kino ekya message gye yasanga wakati we ne ssenga abigatta n'agane kakati ono ssenga kikaaki bulijjo gwempa ekitiibwa ssenga okutuuka okugamba nti ndi totoloosi bagwana n'okubaddizaayo ku ssente ssenga yali yampiseeko n'angamba nti owaye mutabani agamba bwadde bwati yeemulugunya ku nsonga bwenne bweti twogerezeganye mbuulira gwe oludda lwo lwe luliwa bino bye baŋŋambye obyogerako ki ssenga nembeera involved mu nsonga kale atuuka okuŋŋamba nti ndiroosi nga yasooka nga si kipya mu matu gange nga yali akiŋŋambyeko face to face oba n'akindaga naye ssenga okugamba nti ndi totoloosi n'ataŋŋambako kintu kyonna kyonna nze gwe mbadde mpita owange omuntu gwe mbadde njala kati atandika okugatta n'agatta history obulamu bwe buzze butambula n'alabira ddala ng'awo talinaawo kafo nze omwe yayogera ne mbagamba nti bannyinaze kyamutawaana nnyo okubeera awantu we batakwetaaga mukwanukula ekibuuzo kya sisito ono bw'obanga gwe Becky mukwanukula ekibuuzo kyo eno ye statement gye ntandise nayo nali njogeddeko wano ne mbagamba nti kyamutawaana okubeera awantu we batakwetaaga njagala eyo nsooke nkujjeyo nkutwale gye tukolera njagala okuba akafaananyi ng'okolera ekitongole
naye nga kiraga nti tekikwetaaga. Wali olabyeko obugubi obubeerawo? Ogenda okuva gy'osula otuuka ku mulimu n'osangawo meeting. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda tukutegeeza ku mukisa gwa promotion eriwo mu kiseera kino nga ebibajjo ba furniture asaliddwako ebitundu 5 ku 10, 50% discount. Ekibajjo eky'emiliyoni 5 kati 2 kitundu, eky'emiliyoni 10 kati miliyoni 5, ekyakakadde kati mitwalo 5. Osobola okukisasulako omwezi guno nobanga osobola okukigula n'okitwala. Oyinza banga tolina zaawamu booking ako oba depositing ako mu mwezi guno, wewe mba mwezi oba myezi 2 ng'ogenda osasulako paka lw'okimalayo kasita obanga obookinze mu mwezi guno ogwa promotion. Bannange kuno sikutta kulonda. Nali njogera ne mama Aisha n'agamba nti sozi Katonda atukolera ebyekisa. Bwe bange eno yengeri Katonda gy'agenda okunsaasiramu okuddiza abantu kankikole. N'abala nti promotion eno egenda kubanga emufiiriza miliyoni 10 mu mbale y'amangu. N'agamba naye ku Katonda byankoledde n'obulamu bwampadde, kino si kyekiri awo kyenyinza okwemulugunyiza nti no tekisoboka. So njagala okukwaniriza n'okujjukiza nti omukisa guno gukwese. Ku screen enamba ye ogiraba, oba si kyo genda banda, bw'otuuka ebbanda ojalaba ekipande kiriko na Bisunsa Girls, then side etali ya kipande ojalaba ekizimbe ekiriko Aisha Najemba Furniture Mart kyamawo. Mubeere nga mwogerezeganya ebisinga. Naye ate nnyo okugamba nti omukubirako kuba oyinza okugendawo nga waliwo baana ate olusinga wali badde comfortable ng'osanzeewo ye. Ogenda okuva gy'osula otuuka ku mulimu n'osangawo meeting etudde department mw'obeera. Nolwatira kati meeting eno abantu bano n'okebera essimu yo ng'ojjukira essimu yo tennavaako, n'otunuulira calls zonna, n'okebera mails, n'okebera messages, n'olaba call logo olaba oba bakubiddeko, n'ogenda ku notice board olabe nti meeting eno, n'okebera mu WhatsApp group ya department yeeyo. Ne batuuza meeting nga wallahi okkiriza nti meeting tebaagitegeezezaako gwe kugimanya. Nojja n'otula mu meeting kati in fact olumu oyinza n'obutatuula nokati meeting eno ngituulemu. Okugituulamu kiina ebisoomooza, obutagituulamu kiina ebisoomooza, nga bakulaga tebakwetaaga. Tugeze otuula ku management ne mutu board oba meeting staff meeting neetuula nga meeting tebaji ne batandika okujja tugeze bayita mu kitongole mwoli ne bayita abantu paka tugende mu boardroom batugenda tuulira wano ne bagenda mu kati olabye nga n'omukube bayisa abadde naawe omwina mbadde ne bamuyita ate ne bali mentioninga nti owaaye Robert tulina meeting gendako mu kati kati ogenda kusituka ogende mu meeting oli abadde clear n'agamba Robert tukwetaagako mu meeting tugenda tuula wali mu kati ogenda okutunulya nga bonna banno batu nga gwe wekka gw'osigadde. Bw'ofuna omukisa ogw'omulimu omulala awalala oyinza obutagenda n'oteeka essuubiro mu kitongole bwe kiti nonyikoddeyo ebyo naye naawe olina experience yo bwe wali obaddeko awantu nga balaga nga tebakugoba. Era bw'ojja bagamba gyebaleko banne oli bulungi ono omusaala gujja naye kati ebitatera kubulwamu kwe kwemulugunyaako. Ripooti zo ofuba okulaba nga ripooti zo zibeera kiriya naye era tebabula bye bazeeronderako. No meeting nga target yo naye era ne bibaako engeri gye bitasiimibwa gye bitabulabwawo. Bw'ogenda okukola requisition eyo yakwetooloola kakati ate olw'okuba nti by'oba ogenda okukola emirimu oba olina okufuna facilitation yono noba nga togenze oba oli awo olw'okwagala n'okuyaya n'okwekitongole kyo nogawaye kati olw'okuba nti requisition tebanna bakumpa ssente ezo nina mwaka nge kanze nsooke ngende bano bajja kunzizizaawo n'ogenda bulungi oba ogenze wa client emirimu n'ogikola oluusi n'okomawo noba ne akasente bakadepositinze ku account oba check oze nayo cash oze nayo n'omuteekayo commission wo okumukuwa lutalo
ne beebuzaabuzawo ne balaga client omusabye sente ntono era kati commission oyo agenda okafiiramu kati oyagala bakole refund ya transport gwataddemu ne balyoka bakwetoolooza byonna nga byetoolera ku ggwe. Ebyo bye ndi mu kunokolayo ebikulaga nti ekitongole ekyo kiba tekikwetaaga. Abasigala nga bakyakirimu abannaakola ntya? Byesoogedde wabaawo ebibula ne babaako engeri gye batabeera direct kugamba nti gwe bitutte naye nga birina engeri gye biraga nti bonna gwe beekengera tebakyogedde direct naye nga waliwo ebiraga. Ekitongole tekikwetaaga. Waliwo ebintu ebibeerawo mu maka nga biraga bulungi nnyo nti omusajja oyo alinga atya obutya okukugoba naye nga akwegobako indirect nga byonna biraga nti takwetaaga. N'ofuba gwe omwesibako gwe n'omunyonyola kino ngenda kukola bwentindoza n'omwebuuzaako n'omubulya programs zo buli kimu ng'olaga nti abeera involved naye nga ye ebintu awuuna buwunya ati n'obaako byewulira mu luvuuvu bonojja n'omugamba tabakkiriya takigaana takikkiriza akubuzaabuza. Kati ekimala eggobe mu kibya osanga conversation yaabwe ne Ssenga nti oli totolosi bandibadde baddizibwa ku ssente ze baakusaasaanyizaako nga bakuwasa. Kati gwe obwongo bwo bubadde butuulidde message eri. Eyo message nze tennobya era nange Ssenga ntandika laba mulabe omusajja kasaba nga agula emmere mukwano gwange amaka gye gali nga ebizibu byabwe si kugula mmere ng'ebyo biri sorted from the word go naye nga balina ebibasta biringa cancer nga biringa kigenge era amaka nga tegateredde. Oli bwabigata n'agamba ndi totolosi bulijjo nze nkirowooza olw'ebikolwa bye n'obubanga nze siri sure nti oba oliawo kyekyo. Kati akikakasizza ne Ssenga amanyi nti ndi totolosi. Omusajja ono kyava taŋŋamba bintu bye kyenva mwesibako kyava tambalaamu magezi ndi totolosi n'abeera ekyokuddamu ekyebibuuzo ebingi ono byabadde nabyo ndi totolosi. Kati okitegedde olabye totolosi wekiva ne bwankubadde amaka oba ogaagala ne wankubadde omusajja oba omwagala tosobola kubeera wantu nga bakulaga nti tebakwetaaga. Oli ajja kugamba nti kakati bakulaga batya nti tebakwetaaga nga tebakugobye. Gwe kyomanyi ng'okugoba ye muntu okujja n'akugamba nti nviira ne weerabira nti eriyo nabangi ate abavaayo najja nagamba nviira ng'akyogeza busungu naye ng'ebikolwa bye ebya bulijjo biraga nti akwetaaga ng'oli konkusua bino yeeyogeza bweyogeza akalogojjo ka busungu. Kyentegeeza waliwo n'aboogera nti nkugobye nga takitegeeza kyokka ne wabaawo abatafulumyangako kigambo nti nkugobye ng'ebikolwa byabwe byonna bya bukoowu. Kati otandika obbikala nga kitegeeza kati Ssenga ono omusajja bw'abanga alinayo omukazi omulala Ssenga ayinza oba nga takimanyi. Ssenga ayinza okukitegeera n'abaako engeri gy'awabulamu mutabani we nga ddala yabuvunaanyizibwa nga tosobola bbikkiriza kubanga Ssenga agambye nti oli totolosi basabayo ku balansi oweezo ze baasaasaanya mu kukyala. Dembelio Properties and Associates twagala okujjukiza ku estate yaffe eri ebulamu ejjeza ku lw'Emityana. Munange kilomita 2 okuva ku chorus okutuuka ku estate kuliko amazzi kuliko amasannyalaze 5 ku 10 ey'ekyapa ng'ogifuna ku $13,000,000. Can you imagine? Ku screen Madamu Nancha Beatrice owa Dembelio Properties and Associates ezo ze namba akulindiridde mwogere ebisingawo nzikiriza nti ensonga ejja kugguka ku estate eyo ne estates endala oba n'ebifo eby'enjawulo. Dembelio Properties obalina amataka munoonyeeko ate mwebuuzeeko ku nsonga yonna eyeekuusa ku by'ettaka ojja kuyambibwa. Ntera okugamba omukozi nti ekitongole bwe kityo bwe kiba nga kikulaze nti tekikwetaaga wayinza okuba nga tewannabeerawo kisparking nga kinene oba kusalirako
ne bayinza okuba nga balinzeeyo okola ensobi egi tolisigala. Ekitema abakozi oba ekisala abakozi bwe kijja nga bwe twajja mu COVID, abantu bangi mu bitongole bagenda okubalaba nga tebagwa mu ba essential workers. Ekyobutaba essential worker kiyinza obutategeeza nnyo nti ekitongole tekikwetaaga, n'ebyokola abalala basobola okubikola. Bonna bubonero obututwala ku kulabika nti bantu bano tebakwetaaga nga bw'olowooza. They can live, they can survive without you. They can replace you. Kyekitegeeza tebakwetaaga. Ntera okugamba omukozi ng'oyo nti omanyi, beera ne pulaani B. Suula ku bya application, saba ku mirimu, buuza kuba ku mikwano, ku banywanyi abayinza okuba ne connection, abayinza okuba n'emikisa egiyinza okukuyungako awalala. Wano essaawa yonna kigozi, essaawa yonna wano. Bwe ngamba pulaani B oba okunoonya safe landing, okufuna fallback position ku sister ono Becky, mba mugamba kufuna musajja mulala. Kale mwana gwe toyiganga nti olina obunafu bw'okutema omugambo ate oyongedde okukikola olwaleero. Hase sinakyogerako nti pulaani B oba fallback position sister aba alina kufuna musajja mulala. Si kyentegeeza. Mulekerawo okulowooza nti buli kimu kiwunzikira ku musajja, buli kimu kiwunzikira ku mukazi. Waliwo by'olina okwekolera nga ggwe. Relationship nga tebakwetaaga, oteekayo amaanyi go, n'ozimba bo, n'okulaakulanya bo, era batuuka okukwejjako okuli direct oba okutali direct nga biri tebabijjukira, nga si nsonga nga balinga ababadde bakukozesa obukozesa. Ebigambo bye njogedde sikuwadde direction eri straight, eri clear. Ne mu bigambo bye njogedde ngezezzaako okusigira ekifaananyi eky'omutawaana gw'okubeera oba takwetaaga. And the mere fact nti gw'obeera omukazi gwe baakwana obukwanyi, olw'okuba omusajja akyuse n'ataba oli gwewamanyiira, kikuleka mu buzibu. Ne bw'ogezaako okumwetayirira mubeeko bye mugonjoola, njagala kukutegeeza amaka bwe gatyo gaba gaakugalangatana ppaka. Njagala okutereeza kino, njagala ogenderere amaka ng'omusajja tagalinaamu interest, ng'omukazi yakubirira. Mwami munnange twalikoze bwe tuti, mwami munnange twalikoze bwe tuti, nze ndowooza kyali badde bwe kiti, munnange ne tugonjoola ensonga, munnange n'amaka gaffe gajja kufa. Njagala bategeeza amaka bwe gatyo totera gasanga agasimattuka. Lwaki? Ssenkaggala aba yabijjamu enta, sheyaziza aba yazijjamu ng'asigadde ku kiguumaaza. Amaka omukazi ne bwe yeebulankanya ne yeekyanga omusajja ng'agalinamu interest genuinely, ng'ayagala mukazi we truthfully, ng'amaka gano ayagala gabeerewo ne motive oba n'ekirubirwa ekiri emabega w'okwagala okwo nga kirungi. Njagala bakakasa amaka gabeerawo. Omukazi asobola okukoowa omusajja n'akoowa amaka ne wamutama, naye olw'okuba omusajja mu mazima amatuufu ayagala amaka ge gabeerewo, agamaka gatera okubeerawo. Lwaki? Awa ensonga omukazi okubeera mu maka ago abajjewo kiri nga mu bujjuvu alaga nti omukazi ono amwetaaga. Omukazi ayagala nnyo okubeera we bamwetaaga. Gwokimanyi nti omukazi asobola okubeera n'omusajja ng'abadde tamwagala, naye olw'okumwetaaga naga nti omusajja ono olaba mutaasa abasajja mu bizibu nga maama kirajanye nnyo nti sima wansi wa kiruma, sozi muto yeekyanze, bannange nkikkakkanye, bannange omwana w'abandi, bannange agenda kufa, omwana wa nazaala wange, nga tafuukangako na nazaalawo, n'ojja n'omujja mu kizibu. Alaze nti akwetaaga, yeetaaga saaviisi yo, newankubadde olabise ng'abadde tamwagala, n'owunzika ng'omwagadde kubanga yalaze interest mu ggwe. Otegedde kyenjogerako? Kale amaka bwe gatyo gaba gakusabira nnyo ate nga nabo beefubako nnyo, naye olugendo kwekanga ng'okufa kwa muntu atya
nsaba okkirize nkutwale mu story eyokubiri. Mr. Sozi webale kutuweereza. Ensonga lwaki nkuwandiikidde kubanga onnyumira ng'osoma. Wow. Mr. Sozi taata wange yalwala 2019. Maama n'aŋŋamba mbulumbe Luganda. Ne nali sikola nga nninda z'akameeza nga muwayo 20k oba 30k every month kuba omusajja wange yali afuna monthly salary era nga nange nfuna monthly kameeza. Wow. Nga nfuna monthly kameeza wembadde maama mbadde ludda waawo nzize. Okay, nga nfuna monthly kameeza naye ekiseera kyatuuka nga abasawo basaba sente nnyingi. Nkoko, mbuzi, basawo abo mbadde manyi mulago. Nga basaba sente nnyingi, nkoko, mbuzi, etc. Munnange nensalawo okugenda ku kyeyo nga saagala kuba musajja bizibu byewaffe. Nga saagala kuba musajja bizibu byewaffe, sorry. Munnange nensalawo okugenda ku kyeyo nga saagala kuba musajja bizibu byewaffe. Era nze Mr. Sozi nakola omwaka gumu n'ekitundu nga sente zonna zisindikira maama wange ajjanjabe taata wange mbu. Era yagenda ku buli musawo gwe baamugamba nga naye taata wange yeeyongera kuba bubi okutuusa bwe namugamba amutwaleko mu ddwaliro, naye era yamutwala mu kiriniki ne bagamba mbu obulwadde tebabulaba. Ne mugamba amutwale mu ddwaliro eddene, naye era yagaana n'amuzza mu ssabo era gye yafiira. Kibi. Kati kano kemoji wataddewo kaaki. Saagala kunkaabiza mu story. Guteekawo bwemoji. Taata wange bwe yafa, maama n'atandika. Taatawo yali ayagala okukola kino, yali ayagala okukola kiri, kwegamba nga lisiti mpanvu n'ensigala nga musindikira ssente tusobole okutuukiriza ebirooto bya taata kuba tusobole okutuukiriza ebirooto bya taata. Tuba tukyali awo nga dduwa ey'amakumi 40 etuuse. Ate lumbe kwegamba sina kintu kirala kyonna kyenkolerera 2 years jaggwako nga siguzeeyo wadde kanika wadde okugulirayo abaana bange ka ice cream. Kati obuzibu bwe nnina, maama wange buli 10 kyafuna akitwala mu musawo. Waliwo ne bwe yalwala nga kitange yakafa era n'agenda ku musawo kyokka nga gwali musujja. Nava ku kyeyo mu 2023 Septemba n'enkomawo 2024 Oktoba. Naye okuva lwe nadda ku kyeyo, maama yalwala n'azimba omubiri gwonna, feesi, bigere n'olubuto. Ne mugamba agende mu ddwaliro, naye era yagenda mu kiriniki mbwera obulwadde tebabulaba. N'amaliriza nga azzeeyo mu basawo be, naye sente zigenze nnyingi nga tawona. Ate nze asinga okuteekamu. Kati simanyi kyakola kuba yagendako mu ddwaliro eddene mbu bajjajja be baamugamba. Yagendako mu ddwaliro eddene mbu bajjajja be baamugamba kuba nze naamugamba n'agaana mbu abasawo baamugamba emisuwa egijampinga omusaayi ku mutima gyazibikira era ne bamuwa eddagala n'amala n'addayo mu ssabo kuba kati gyabeerera ddala. Mr. Sozi mpulira nkooye ekisinga okunnuma. She brainwashed everyone. We paid 4 million at first. Now they want more 5 million but to remove medicine at home. I haven't talked since that day, but I feel guilty for not checking up on her. But I don't want to indulge her anymore. Advice, please. Kino si kitono. Ennaku zino
waliwo obufere bwe nkyogera oba oli anaakitegeera atya waliyo bwe ŋŋamba nti waliyo abasawo ab'ekinnansi abatuufu kwagamba oba okay waliwo sitaani nga waliwo sitaani nga sitaani nate ne sitaani oba najjabeeramu n'ebicupuli kanjogere bwe nti waliwo abasamize naye ate newabeerawo n'ebicupuli mu basamize. Saagala kukugamba nti weesige abasamize kubanga nze sibikkiriza nabagamba ekintu kino kina abantu bekitabula ku mukutu guno naye njagala njogere bituufu saagala njogere byoyagala kuwulira. Ekintu kino kitabula abantu nga bandabanga nze atakkiririza mu byabuwangwa atakkiriza mu nnono zaffe ng'Abaganda nga naawe bw'oli Omunyolo bw'oli Omutoolo bw'oli Omunyankole bw'oli Omusoga name it. But guys, get me right. Obuwangwa obutuufu nkiddamu obuwangwa obutuufu bukkiriza nti Katonda wa waggulu, Katonda w'abakatonda, Katonda w'ensozi, Katonda w'abakatonda kubanga buno small gods buliwo kubanga bukola obufuuka obuyayana okubanga buli place nga Katonda ekitalisoboka. Obuwangwa obutuufu tebulwanyisa bwa Katonda. Obuwangwa obutuufu bukkiririza mu Katonda owa waggulu, Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ndi Muganda, Omuganda aw'ekitiibwa obuwangwa bwange. Naye obuwangwa bwonna obujja nga bunzija ku Katonda okugezaako okubanga mpa ekitiibwa ky'obwa Katonda nteeka obwesige bwe nina okuteeka mu Katonda ne mbuteeka mu kintu ekirala, obwo si buwangwa butuufu. Ndi musajja mu Adventist akkiririza mu Katonda, akkiririza mu Kristo ng'omwana wa Katonda omulamu. Ndi musajja akkiriza nti ndi Muganda. Ate nga Obuganda bwe njogerako bwe ŋŋamba obuwangwa obwo ne Katonda abuwa ekitiibwa. Naye waliwo okwerimbika, waliwo okucupula, waliwo obubadi obubeera awo nga si bwa Katonda. Kati awo we twawulira. Oli agenda gamba nti sozi eddagala Katonda yalitonda, eddagala alituwonye ye. Eddagala yalimu Sitaani aliyitamu okwagala okutudaivatinga ng'atukozesa ebibye. Ekyo kye mutatunuulira. Abantu ne batandika okujja obwesige mu Katonda ne babuteeka mu miti, ne babuteeka mu mmindi, ne babuteeka mu kweyambula, ne banaabira mu makubo. Ey'engeri bwejja bwe yajjira abaana b'abantu yajja okubajja ku Katonda n'etondawo bukatonda obutonotono. Ne batandika okutambuliza ku bulombolombo, ne batandika okutambuliza ku bukwakkulizo. Obukwakkulizo obwo bw'obwekenneenya bukujja ku Katonda oli. Ekyo kye njagadde okusiigira. Kati njagala ate okulaga obufere. Obufere obwo buli ne mu balokole abamu. Waliwo abalokole abasumba nga busamize kumpi obuwedde emirimu. Ng'abalokole abo byenjogera kati ate bino nabikwatako kubanga njogera ku bintu nga nkisembereddeko. Waliwo abalokole mugenderere nnyo. Waliwo abalokole abasumba abo abajja ne batandika. Bwe mba mujjukira waliwo story ya sister yali mu corporate planned wife yatunyumiza love story ye, naye mu kitundu omwo yayogera ku church emu eya controllinga ng'omusumba ya controllinga nga kino twagala kino tonnaba kuweereza kimu kya 10 tonnaba kuweereza nsigo yo nga biringa by'amateeka mpaka. Njagala kujjirayo ekisukka ku ekyo. Abasumba abo abamu bamanyi okusabira abantu ne baloota nakkubira jangu mu ofiisi naloose kino, Mukama yandaze kino, Mukama yandaze kino. N'atandika okugenda ng'akuzimbamu okumwesiga, okumukkiririzaamu, n'otuuka nga kumpi tolina ky'osobola kukola nga teweebuuziza ku musumbawo. Kyali kikutuuseeko? Wali okiwuliddeko? Munnange ng'omuntu oyo afuukidde ddala bulookawo eri Katonda.
agamba buli nsonga gingambeko bw'ogimugambako ng'agamba kangende neebuuze ku Mukama kyana ngamba nja kugamba gwe nakulaga nti tokyasobola kwetuukira eri Katonda ye yalina okukutuukira era bw'ajjanga agamba nti Mukama yagambye bw'ati ebisinga obungi byonna byaba akugambye ogenda okuzuula nga ziba ndowooza ze akumanipulatinga akukontrolinga n'atandika okutambuliza ku remote ye. Asobola okugamba nti oyo omukazi mugobe, asobola okugamba nti oyo mwana mujje ku ssomero eryo muteeke ku ssomero lino, asobola okugamba nti awo mutundewo. Ne gwe mmanyi obulungi yamatizza bulungi nnyo famire bulungi nnyo neetunda awantu neeyaguzeewo mumumanyi bulungi munene mukukunavu wano mu ggwanga. Yaguze awantu we batunzewo byenjogera biyiseeko myezi si mwaka myezi n'abamatiza nti awantu awo osima waliwo ebyokola, awantu awo wabamazeeko emirembe, ettaka eryo libamazeeko emirembe, ne bagenda batunda awantu wali ng'omugabo gwe abaana bali 8. Kintu kino nakyogerako ko nakyogerako nakye nanyijja ate kaali katono nnyo olwa story yali ebaddewo. Abaana baali 8 naye nga buli mwana yali alina okugabana ssente. Omusumba ono yalinako ba milioni 7 oba 8. Baana baali 8 baali 10 baali 8 I think. Kati ku milioni ezo buli omu ze bagabanye bwafunako kale ne bwetubala 7 kuba tezikka wansi wa 7. Bwe mba neerabidde nnyo ziri 7 8 naye tezikka wansi wa 7. Kati bw'ogatta n'obala milioni 7 ku baana 8 abali mu sente mmeka ogenda okukkakana ssebo ng'omuloodi avalikana n'omusimbi ng'avaawo. Era ssebo yagula emmotoka n'emmotoka ngimanyi bwefaanana musumba. Naye kino kye nazuula mu bintu bino munnanga abantu abo bamanyi n'okupanga abantu ne bajja ne bateeka ebintu ne basima ne bateeka ebintu ewuwo. Era ogenda okulaba abatambula n'abasumba bano osobola okutambula naye emyaka egitakka wansi w'5 mayimini oba 3 nga n'otambula naye n'otandika okumukkiririzaamu obwesige bwe ne bubeera nnyo mu ye. Modani busamize kyobola nduli ntera bagamba nti Sitaani yalokoka. Bwe ngamba nti yalokoka yavaayo eri gye tumutiira najja yambala amaganduula najja yambala n'aba ne bandi n'aba ne worship team n'abeera mu tiles n'abeera mu matala zi projector, asobola okubeera ne TV, asobola okubeera ne radio, n'agula ettaka eddene n'alizimbako. Modani busamize. Kati njagala kuzzaayo ku bano abasamize bangi nnyo basurvivinga mu kumanipulatinga balwadde baabwe. Basooka ne bakuinstalinga mu fear ne bakutondamu okutya. Bwe bakutondamu okutya okwo noba ng'olina kukkiriza bye bakugamba. Basobola okukutondamu ebizibu ne bakulaga nti bo bennyini kyekyokuddamu. Ogezaako okunfuna n'obeera awo nabagamba nti ng'otandise okweraguza n'enkoko ebeera efuluma ennyumba yo n'eserera n'ebanga egwa ne weewuunya n'otya n'okubeerako omusamize n'akugamba nti ekyo ekigwo kirabe kyeseeredde. Eddagala ndiyisiza mu yo kugamba kyebadde bakuteze obadde ogenda kuseerera ogwe. Olaba abafiira mu binaabiro nti ye obadde bwenkebeddemu wano bandaze nti obadde ogenda kuseerera mu kinaabiro ogwe ofe. Enkoko eyo n'ebikwata nze ngisindise. Otandika okubanga buli kimu. Naye njagala kubategeeza bw'otwala omutawaana ne weekenneenya n'ogoberera owunzika bakukaliza, owunzika ofuusa omuddu. Bw'oba Katonda takuvubyeyo kusaasira obulamu bwo, eyo gye buggweera. Njagala okusinziira wano okulabula abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abalowooleza ennyo mu bulamu bwabwe butambuza bwe batyo nti mukwano, Mukama akusaasire, Mukama akuvube, Mukama akuwandeke eddusu, Mukama akuteekeko akasubi. Naye Sitaani olwo yaggulawo olugendo olw'okugenda ng'akusika mpola mpola. Naye enkomerero ya Sitaani gy'akwagala magombe. Ekyo kye njagala otegeere.
ajja kuteekawo akalembereza, ojja kubifuna olumu oleme bifuna, akukontrolinge, omunyiize, akugambe nti kutereeza bino, okola bino, ojja kutandikira ku buntu obutono, ojja kugenda ku bintu ebinene, ojja kutuuka okole n'ebitakkirizika, ojja kutuuka nga tokyatya nakutta naye nga byatandika nga byakusaaga. Sister, kino maama kyeyatuukako yeetaaga okumutuuza mu ngeri ey'ekikulu, mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, okutegeera omutawaana gwe yayolekera. Bamumanipulatinga, bamukontrolinze, kati ate naye najja n'atandika okubrainwashinga abalala nga bw'ogambye, ng'abalowoozesa ebyo. Naye njagala okubategeeza enkomerero ya byonna ku basinga obungi gaba magombe. Obwesige tutuuka ne tubujja mu Katonda nga tulaba takoledde mu budde bwaffe, tatuwadde nga bwe twagala, ebintu ebitambudde nga bwe tubibala, ne tugamba ne katugezeeko. Mbu lubaala embeera nga n'embiro kwotadde, abantu balowooza nti kitegeeza kugenda mu kyaki na kugenda mu musabo. Si kyo kitegeeza. Lubaala embeera nga n'embiro kwotadde, Katonda bw'aba anaakuwa omukisa tagenda gukusanza mubiri. Embiro nga kwotadde kwe kusituka n'ova waka n'ogenda onoonya emirimu, Katonda n'akublessinga ne bakuwa emirimu, n'okola ng'oli mwesigwa, Katonda n'akublessinga n'ojja ng'olinnya ng'ofuna promotion. Lubaala embeera nga n'embiro kwotadde kwe kuba nti osaba Katonda akuwa omusajja, naye embiro noba ng'oteekako okubeera nga weerabirira, ng'olina empisa, weegendereza, oli wa buvunaanyizibwa. Ezo z'embiro zenjogerako. Lubaala embeera nga n'embiro kwotadde eyakulimba n'akugamba nti kitegeeza kubanga okwata Bayibuli nga n'eyirizi zikuli mu kiwato nga n'ensaasubozi, mukwano gwange olugendo olwo terujja kunzika bulungi. Kizibu kya kutegeera kati. Nenjala kutegeeza nti obulamu bwo butunuulidde kkubo ery'okuzikirira koyinza obutategeera kati nga mbyogera. Nensaba Katonda akusaasire. Sister, maama, tuteekeddwa okuyimirirawo. Ekirungi gwe okwata ssene n'ozimwa, oteekeddwa oziteekako envumbo ng'ola. Kakati bino bye baabateekamu, kubanga kambabuulira abasamize babikola ne bakwata ebintu byabwe, ne bakwata sitaani ne bamuteeka. Ntera obbagamba nti waliwo amakanisa agagera ne gagamba gagoba emizimu, naye mukimanyi nti gagoba emizimu buli Sande, ate nga kumpi gagoba emizimu mu bantu beebamu. Temutera kwebuuza kintu ekyo. Waliwo ne yatubuuza ene waffe mu Badiventi mbu tetugoba mizimu. Omusumba n'amugamba nti gyo gye tugoba giriruda, tunaagoba gitaliiwo. Gwe ebbanga lyolabye oba lyobeze ekkanisa wakasanga emizimu emekanga mu egiri ng'abantu bagwa. Naye buli wammwe buli kaseera tulabanga buli kaseera bagigoba. Ate tekiri nti babeera bapya. Era ogenda okwekanga be bantu bebamu. Gyo givaawo egyo. Sikuwa bwisitaani promotion. Siri wano kulumba nzikiriza z'abantu. Naye mbagamba nti eriyo obulokole obulungi, eriyo buli kintu ojja kusanga nga bakicupudde. Kati omutawaana guli mu kutegeera wa wendi ku kituufu. Naye nze njala kutegeeza ebigambo bino nti maama yeetaaga kuzimba n'amagezi mpola, naye nga toteekeddwa kubeera ng'okontinuinga kumusapootinga, ng'omuwagira sente kuzitwala gy'ayagala. Kubanga olugendo olwatwala taata kyangu okubanga lwe lumu lwolekedde maama, family zisobola okusaanawo zonna bwe zityo nga biringa ebyokusaaga. Olya ng'oli guilty nga maama tomunoonyezaako, naye nga ggwe donor nga sponsor omukulu, teekawo conditions zo nti kati kino kyenjagala. Leero kakati munnanga oli bweru, balina n'okukkiriza nti bagenda kukola nga bw'ogambye ne bawunzika nga bakoze birala, naye oteekeddwa okuyimirirawo okutaasa maama. Bino ebintu okusenguka sitaani mbirabyeko, okusenguka sitaani ssebo kusalawo, era embeera yakutya nga bakulaga nti kakati ate bw'otuvaako owedde, bannange bw'otuvaako owedde, era kakati ffe tubadde tuwaniridde, ffe tubadde tubikwatiridde, era bw'obanga tokyajja bannange ne balyoka bakangamuuko awo, ne balyoka bakugumulamuuko awo, olumbe ne lulyoka lutabuka, n'oga leero tufudde.
era omutima omunafu awunzika zeeri. Nenjagala okutegeeza abasalawo nti empagi y'obulamu bwabwe, omutandisi w'okukkiriza kwabwe, obuwanguzi bwabwe ye Katonda ow'eggulu, babiwangula. Kubanga bino byonna tebirina maanyi ku Katonda wa Isirayiri, ku Katonda w'eggulu n'ensi tebirina. Okumanipuletinga kuno abantu abakusimattuka wabaawo okusalawo okw'okubeera omusiru eri abalala, naye obeera mugezi mu maaso ga Katonda. Ndi mu kubuulira njiri, zino ze nsonga ezitutawanya mu famire bwe zityo. Osanga kapo nga balemeddwa okugenda mu maaso kubanga ono akwata lino n'oli akwata liri. Kyova olaba mbagamba nti kirungi ow'enzige buuka n'enzige, oli nzige buuka na nzige. Bino byokkiriza, bino byotegeera, bino noonya oyo bwe munaafaanagana. Kakati ono akwata lino oli akwata, ono agenda mu church, ono agenda mu ssabo. Mugenda kumajinga mutya? Mubeere nga mutambulira ku pace yemu oba ku track yemu. Yimirirawo, salawo, maama omulage omutawaana gwalimu. Ebimu bigenda kubanga ebimulumya, bagenda na kulowooza nti bannaye kwegambaga ate maama omuwaddeyo, biyinza obbatabula mu famire, naye mukwano sente nkukakasa bano baabafuula olusuku lwe baagala okube paka nga mufudde oli n'afa ne bamanyi kati luno olusuku lukanduse luweddewo, kati katuyiye ekiddako. Lekeraawo okufuuka olusuku eri abasawo. Ne bw'oba weerabidde ebirala byonna, bw'onokkiriza nti okusenvula okuva wano kwe kulekeraawo okubeera olusuku eri abasawo, obuwanguzi bujja kutandika okulabwako. Nsaba Katonda akuwa ekisa, akuwa obuvumu, akuwa amaanyi, naye nga nkulabula nti olugendo lwe luti abalutambudde, enkomerero ya byonna gatera kubeera magombe. Mukama akunsaasirire.